obadde sigukiririzaamu onaamu kuyegera akalu anti yeekolera itongwa talina gwakkiririzaamu ekibiina yenna gwe kireese gwe nnina okudda emabega kubanga ekibiina kyenneesiga ekirina abakulembeze benneesiga ate nyooma ntya disizoni yaakyo era bw'onaalaba jje nga independent oyo si wa Nuupu era bw'onaalaba owa Nuupu ng'awagira independent oyo tabeera wa Nuupu actually bwe libeera ggwanga eba treason oba olidde mu nsi ki olukwe so yonna National Unity Platform gweneereeta bweneeba ewanze ku Nalukoola bweneeba ewanze ku Magala bweneeba ewanze ku Muhammad Issa Luwemba omuyambi wa Sseggirinya gwenja okutambula naye kubanga nagigamba gwe nkulemberaamu kale gwe nagamba nkulemberaamu ate ntandika nti okubuusabuusa gwe wali olabyeko omuwalabu ng'abuusabuusa oba abasiraamu b'e Uganda nga babuusabuusa Saudi Arabia ng'egambye nti Idi Yancha nedda kubanga tulina okutambulira wansi w'obukulembeze bw'obusiraamu era bwe butuwa ekiddako nti gulabise musiibe oba gulabise musiibulukuke kakati bw'osanga awakanye ekyo omanya si musiraamu we yagamba nti nze sinnagulaba omanya si musiraamu so nze yenna ekibiina gwe kigenda okuwa kaadi gwenja okutambula naye era nze ŋŋamba nnyo n'abantu abatera okuŋŋamba ntembeetaamu nsudiyaamu kinkaluubirira okuba nga nze ntegeerera ekibiina kinkaluubirira nnyo sijja kulimba mwami Masaaba nze okukwata essimu mpaane omukulembeze atannaweebwa kaadi ate mba nfuusa ategeerera ekibiina ate nga kyekirina okuntegeerera mu nsonga z'abakulembeze so National Unity Platform bwekuwa kaadi nga nkuwanika awo tuba bumu okitegeera muganda wange naye nga okulonda kwe Kawempe kujja kubeerayo naye emboozi z'abaatusiba naziwulidde zigezaako okudda n'okutubuulira ebyali mu kkomera mwami Alan Ssewanyana ategeeza kyokka bye yagaana otubuulira edda ebbanga lino lyonna tubaddengawo nga tunoonya ekintu kimu kiki ekyakolebwa ku Sseggirinya kuba Sseggirinya yatunyumizangako yekka bannaye bampa obutwa bannange bankola kino bannange bankola omukulu oyo ng'asirise n'akola ye n'embaga ekitali kibi kubanga gwate bw'ofa nga tonnatukuza bufumbo nakyo kikyamu yakoowa okusembera bbayeezu maaso g'Omukama ayagala asembere mu ngeri entuufu naye munnaffe ng'ali eno alaajana munnange bankola kino mu kkomera baatukola kino munnange ne batukola kino ng'asirise kakati azze okusabira omwana kaadi amuleese ng'omuvula ate atunyumiza ebyali mu kkomera bwe twabyetagira tewajja shut up totunyumiza byali mu kkomera jangu ku kyakuleese tugambe ti omwana ono asaanidde okuweebwa akalulu okuweebwa kaadi laga busobozi bwa mwana vamu ebyo ebyanitupiirwale munange raala ekikuba mu mutwe ffene n'akuba taata mu mutwe kyokka ate taata yali wakiwalaata enno ofundeko ffene ayengedde naye ffene yali akyali muto ng'akaluba nnyo kakati bwe yamugwa mu mutwe teyamwabikirako bwabikizi wabula yeggunda kuli ng'alinga ejjinja nange taata yange n'afa munneesigisa akalulu that is rubbish kubanga tewali misinga busibe bwa Sseggirinya 5 tumisinga services za Sseggirinya mwami Masaaba kakati gwe ayagala okuwangula akalulu at least walizze ng'ojogera nti nja kukola n'okusinga ku Sseggirinya kubanga naweesebwa omusajja omukugu. That's why nkugambye nze siyinza yeekolera kujajinga mwana oyo olw'okuba yateekebwateekebwa Sseggirinya wabula ate Sseggirinya nina muwa kitiibwa nti oba osanga mu batono ababaddewo ate ye yasobola okuteekateeka era nkubiriza abakulembeze mwenna gye muli mubeere nga Sseggirinya muteeketeeke naye bwe mumalanga okuteekateeka bwe babanga batuuse okubaddira mu bigere basinziirenga ku buweereza bwammwe nti bannange nateekebwateekebwa omusajja embaggubaggu eyazimba eddwaliro bannange nateekebwateekebwa omusajja embaggubaggu eyavaayo ng'okulonda kuwedde n'agamba teri kulayira
eyateekawo embeera okulaba nga bannayuganda at least bookya ensi ku lw'ensi. Yes, aye gwe oyagala tuyite mu mateeka ng'ensi teriimu mateeka. Kakati byo by'olina okwogera naye munnange mukama wange ne bamusiba ogalaayirabula bayeera obusiba alebitayira babwajjaafa alebiddaage kati gwe tokimanyi nti olwaidingira naku ekyo kitegeeza ate gwe kyakkolera nnyo ekyokumusiba bw'oba ate kyolina okulwaidingirako naye obanga atugamba nti n'ekyokufa gwe kyakkolera nnyo. Tambulira mu bukulembeze. Omukulembeze ateekebwa okusinziira ku byona amuteeseteese byakoze era nga bye balina okulaga ki ensi. Kakati omusajja azze kusabira mwana kaadi, omwana akwesize akuleese ng'omuvule gwe nti omanyi kintu kikulu nnyo mwami Masaba okubaako boolaga nti gundi ammanyi nti era gundi yamperekeddeko nga yaleese recommendation yo naye gwoleese nga recommenda wa atatandise kutunyumiza byali mu kkomera ate byeyagaana okutunyumiza edda nga tukyaswa n'okutaasa obulamu bwa munnaffe. Sajja wattu ne yeererejja n'atambula wano amalwaliro awuwa n'abeera Alan yajjako e Nairobi okulaba munne. Being honest, Alan wankubirako ku ssimu nti enkya ngenda kuyitirako mu provinsi yo ndabe ku munnange. Teyajja yadde okumulaba. Kusegeera. Kakati ebyo bye bw'aba byasuubira okutambulizaako n'akalulu ke Makinde West ne batusiba. Wagaano bitunyumiza kiziikire nnyowe. Kisirikire. Yagaano bitunyumiza ttaano. Olaba Segirinnya oyo yaligenza okufa ng'afunye obwenkanya ku byamukolebwako. Naye munno n'atuuka okuvunda obusajja bwe. At least n'otajjanga ku mpewo kubyogerako waakiri bikome ku ye. No, bivumirire waakiri bikome ku ye kati Segirinnya twamufiiriddwa. Netagendangako yadde ku mpewo kwogera ku byakolebwa ku Segirinnya. Segirinnya tujja tutya okubanga ffe tulaba obusajja bwe ne bye baamukolako era nga ffe tulina okubyogera gwe yalizze n'okukaatiriza naye n'abeera mu kibiina naye temutabwerere bwa musajja naye temuyina mpisa temutabwerere bwa musajja no respecting obwerere bw'omusajja okusinga obulamu bwe. At least Segirinnya bwe tuba nga twamala omufiirwa kale kikome ku ye. Awo woyogerera ne batukola ebintu mu kkomera batukola bingi era singa nze namusooka okufa era naye yali bibagambye teyali bitugambye ng'ofudde yali bitugambye okyali mulamu. Yeeko waliwo ayagala okubuuzaako wano simanyi oba muyite waggulu awo yani ejjenozoganya muteekeko kale taata omukulu ssebo wangi ssebo Faustin bana musomesa wasuza otya yenditaga yeeko wuuyo ndi wano mama Kibuga yagala kubongako ne yeekolera musajja we bannange mapenzi wange obwedda nkunyumiza bba wange ne nga bannange boyfriend wange yeeko baali kuki oba ng'amutwala ogamba otya gendi mukwano amata g'abaana ngenda leeta munnange ndabira wa ngenda buweereza masaba ennugu ekulume nze namugaana okuba omulungi nga nze kale mama Kiboga munaye nsanyuse nnyo kuwulizaako. Happy New Year to you. omwava abonyewe genda maaso yeeko badde akyatumaliriza. So mbadde nsaba era ne bannakawempe mwenna mulonde abakulembeze abalina obusobozi munange muganda wange Muhammad Luwemba nkwagaliza birungi byerere. Umaru nkwagaliza birungi byerere. Mukadde waffe Nalukoola nkwagaliza birungi byerere.
naye tonsuubira okujja okwanalayizinga nze yeekolera itonga kwani eyaliweereddwa kaadi mba ntegeeredde obukulembeze nabwe kityo mbadde nsaba na buli omu tulinde kaseera vetting team bonna beetuwa yenna gwewa kaadi fwe tugenda okusimba emabega yenna anajja ng'oli independence nga tebakuwadde kaadi obeera muyeekera naye mwewale nnyo emboozi za ne batusiba kubanga we twazeetaagira okutunyumiza ku byali munda mwagaana okubitubuulira seggirinya yamala dde okugenda tetukyasobola kuzza bulamu bwe nabwe kityo we twataagira eddagala lyo munnange musawo tewajja eddagala olituusizza omulwadde amaze kufa terikyalina makulu kale va ku ziiko ddeyo embeera baganda bange ne bannyinaze tweyanzige muganda wange yeekolera kubanga kale abantu nno omunagadde basofa nti singa ojjera bwoti ne tusomaasomako naye mbakuutira buli anyumiddwa emboozi eno buli anyumiddwa obuweereza buno mbadde mbasaba omulanga gw'amasaaba mugudduukirire ogw'okutambuza information y'enkyukakyuka era nga njagala okujjukiza buli munnankyukakyuka nti emmundu z'amaanyi essente z'amaanyi ne information yeefuga change. Kakati omuntu yenna aleeta omulongooti gwa information nti njagala kukubisa kalenda kitegeezo yatambuza bubaka nabwe kityo njagala ofuuka amanda agagenda okwogeza omuzindaalo ogwo gwe munnayuganda ali eyo kale nno ne bweba kalenda emu ne bwe ziba kalenda 2 ne bwe ziba kalenda 3 ziwe mwami masaaba kalenda za mmeka kalenda twadde tukubisizaayo kalenda mu bungi anti nadde njagala ye 12 naye ne bagamba nti ziri ku 45 buli kalenda buli kalenda de bw'obanga otwala mu bungi bw'otyo bw'obanga otwala mu bungi 45 45 era ava kumpe kati kalenda teyinza kubeera ya 45 nga data ono kwondabira ate ondabisizza wa 10 buli omu wano muli abantu 7 buli omu gulayo kalenda 5 yes tutambuze bina nze nno wedda mmanyi okayana nti za mutwalo so mbadde mbasaba baganda bange buli omu kibi nnyo okusoma naye nga tomanyi nsonga lwaki osoma era kibi nnyo okukola naye nga tomanyi nsonga lwaki okola yeekolera ne masaabo obawuliriza naye omanyi ensonga lwaki obawuliriza funa ensonga munnayuganda munnange ensonga masaaba zayogeddeko eza kalenda ensonga ezo nkulu nnyo era mbasaba muzijjumbire buli omu nsogga njaggulayo kalenda 10 kitegeeza 14,500 kikyentegeeza mwannyinaze oyinza okuba oyina 15,000 si ntono eyawaayo eppeesa yawaayo okusinga abagagga bayibuli bwe yagamba nkugambye nga ntandika emboozi yange nti lutaaya mu kutandika Eagles yawaayo takisi kamunyi nayagala nno okulinnyirira bannembu ye yawaayo ekinene ne Sseruga namugana nange nawaayo leediyo kaseti ye yali lasiti yange kitegeeza nti bwe tuba mu revolution aleese ekitono n'aleese ekinene bonna babeera baleesi tolinda okuwera kubanga mu Uganda ya leero ziyinza obutawera mwami masaaba bannayuganda abo balaba balina ebirooto era bwe ntunulira bano babakalubanga bavuma abantu obusiru mwana neewuunya bannayuganda balina ebirooto nga n'abagagga ku birooto by'abaavu kwe bavugira kampani zaabwe naye teziwera kitegeeza tewali zigenda kuwera okukola ekyo kyolina okukola oba kyoteekedde okukola kaninde empeza akakadde bambi masaaba muweeke 10 nedda osobola okugula kalenda 5 atasobola kugula 10 ani mama yani mama ani ono mama Kiboga twagala kalenda bw'aba akyaliko akomewo twagala kalenda ezigenda okugenda mu Eastern Uganda omukulu gye yagamba nti waabwe era gye yagamba nti tetuyina kudda mbategeeza nti mu lutabaalo sente nkulu emmundu z'abeesigye zino zayogerako nkulu
ne information kintu kikulu kyova